I would. He's a nice guy, Bambi. Okay. So it's nice, by the way. Essaawa yonna emikolo gya Spice Diana gyandikuba munnanga ate koodi omukyala avuddeyo n'akakasa. So bye bimu bye ngenda okubeera nga nkulagakokko abaddekokko ne ku interview munnanga ate ne bamubuuzaako enkolagana ye ne Fik Fameka munnanga ate eri etya. Omukyala azzeemu munnanga ate ekigambo muganda wange ku side yemu Solomon Kampala kw'ossa ate ne girlfriend we munnanga ate bikyagenda mu maaso munnanga ate okutambula ku social media. Nkugambye love munnanga ate erijju wali wona. So ku side yemu kasiko nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga avuddeyo ku munnanga ate n'akuma omuliro munnanga ate mu katambi kano. So akatambi kano agambye n'agamba nti nno singa Spice Diana tayimba oluyimba luno munnanga ate ku kwanjula kwange awo saagala. Omukyala Spice Diana agambye nti nno if Spice Diana does not sing this song ku kwanjula kwange awo saagala. Oluyimba sitooko empya lwabadde munnanga ate ategeeza oluyimba lwe oba okategeddaako wabula abaddekoko ne ku interview munnanga ate emu. Would you date Fik Fameka? Is he more famous than me? Oh my God. A gun on your head. No. Totekako na gani nze ninze answer ye kubanga Fik yalina kye yaŋŋamba. Would you date Ate abaana baba bamanyi ebintu bano. Can I explain? Ewali explanation. Please allow me explain. Yes or no? No way. Okay, explain. No way. I would Kati ng'omanya explain. answer yes. Hey. No, but I can explain. Ng'omanya guggwa. Toyagala otunnyonnyola. That's better I would date today. Ng'omanya guggwa. I would. I would if I was in a position to. Definitely I would. Kati oli Position is yaludde. that? Nani naye yaŋŋambira. Onganyo ku explain. Nkukkiriza kubanga namubuuza Fik. Would you date Spice Diana at any time? I would. He's a nice guy, Bambi. Okay. So it's nice, by the way. It's good to hang out with. If he wasn't my friend. Yeah. Okay. Mu katambi ako ke mbadde ndaba wali munnanga ate ku mukutu ogwa TikTok kabadde kakutte vibe. Omukyala munnanga ate Spice Diana makati awo ne Fik Fameka banange kibadde mu comment section muganda wange kibadde kikambwe. Abantu baagala munnanga ate relationship eno eya Fik Fameka kw'ossa ate ne Spice Diana etuukirire muganda wange. Kankwongereyoko Solomon Kampala kw'ossa ate ne girlfriend we munnange ndabye akatambi akabadde katambula wali nga boogezaako okulaba. Akatambi kano kabadde kakutte munnanga ate vibe ku social media wabula Solomon Kampala yavaayoko emabegako n'atulaga munnanga ate girlfriend we ono era n'amwambaza munnanga ate n'empeta ng'amusaba munnanga ate omukwano nti onanjagala forever ko ye nti ye. Kaakati nga boogezaako okulaba obumu ku butambi. So girlfriend wa Solomon Kampala munnanga ate bw'atyo kwafaanana. Kakyala munnanga ate kabalagavu okukamalako obumazi era nga muzungu bamuyita munnanga ate Helen Nakyala. Girlfriend munnanga ate wa Solomon Kampala emyaka nno emyaka ngezezzaako ginoonyerezaako naye actually ndowooza ye video gye ngenda okubeera nga nkukolera munnanga ate osobole okutegeera emyaka gya girlfriend wa Solomon Kampala. Nga boogezaako munnanga ate okulaba. So kabadde kakutte nnyo munnanga ate vibe wali munnanga ate ne girlfriend we. Jjukira nti nno ku bifaananyi ebimu byengezaako munnanga ate okulaga ebya Solomon Kampala wali munnanga ate emitala w'amayanja gye bali.
mu United States nga bw'ogezaako okulaba avuddeyoko n'abeeragakoko kw'ossa n'ekyo ng'ali munanga ate ku selfie mwana mulenzi munanga ate Solomon Kampala nkugambye mutabani wa Bobi Wine omukulu oyo Solomon munanga ate Kampala. So ky'olina okukola ku subscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera ng'osubscribinze.